waliwo, I don't know how to term, kubaka tisimanyi ngiri ya kutaminga mbantu. Waliwo akagundi, waliwo obuvubuka, kubanga mwemanyi bulungi nnyo, butera okubeera nga busiwufu, tebutegeerekeka enseebu yuziza tebukyategeerekeka, kazene kagamba nti tukole ekikwekweto ky'okulaba nti Kayima tukan followinga fenna tuveewo tugende kubanga buno buli bw'ebisiyaga bikoze bitya ererere tukole ekikwekweto tubwani followinge tukole tutya era bangi kummwe ne musagambiza nnyo ne mukawagira tubwani followinge obosimanyi promoting ebisiyaga obukola butya kakati ngenda kutandika bwenti sirina muntu gwe ngenda kubuuza nti wasiibye otya oba wasuze otya kuba tebinkwatako okitegeera ate era ku mwenna abali wano mwenna abatuuzizza bontwe mwenna abakanudde amaaso ku ssaawa eno mukitegeera tewali akigwana nkiddamu tewali akigwana mukitegeera ne musagambiza era tukan following because bitya first of all bwe nali nzigulawo bwaguuga eno nenzija ne mbakiinako nti eno bwaguuga si yange wabula yammwe ne mukikinala ne mundeetako akamanyiro n'akajanja naye bwe mba nga nzijukidde bulungi nnyo sirina muntu noogo siyomba ate mbabuulira olwaleero nze babulira facts sirina muntu n'omu gwe nakeera ku makya ne ŋŋamba nti bannange mbeegayiridde nnyo mujja mu following ku bwaguuga yange ey'ekitale y'ebbeeyi ate by the way olwaleero si yammwe yange sirina muntu gwe nali nvuddeko kaaba omuntu omu bw'ati sirina muntu gwe nali nvuddeyo nenzija ne mugamba nti munnange nentandika bakomba mataffaali nga wemanyi bakomba mataffaali okitegeera nti bannange mbeegayiridde nnyo mbadde mbasaba naguddewo ka page kange ku Facebook mbadde mbasaba mujje mu following njagala omuntu ayina any kind of caption or hashtag or anything to do with the sort nga nzija mbagamba nti bannange mbeegayiridde nnyo mujje mungoberere ku bwaguuga. Please come and follow me and subscribe and because bitya sikikolangako Kayima ekyo mbalayirira mukitegedde sirina gwe nalinzize komba mataffaali nenzija ne mugamba nti bannange mujje mu following ku bwaguuga ey'ekitalo sikikolangako okujjako mwenyini abatudde wano ku ssaawa ya leero mwenyini abakanudde ssaawa ya leero mwajja mukunsa obutama mukitegedde mwajja mufunta obutama ne mujja ne mungoberera sirina n'omu gwe negayira kujja kungoberera nga sinabagenda mu maaso na bye ngenda kwogera ate sifaayo bantu bameka abaliko sifaayo ani andaba ani ampuliriza olwaleero nzije kulangirira okuva n'olwaleero ku ddakiika eno mbadde mbasaba eri abaleeta libazzeeyo mukiwulidde eri abaleeta ku bwaguuga yange wano era lye muba mukozesa muddeyo obutama mwe mwajja mufunsa mu ngeri gye mwajja munze ate abayita
gwe mutandise okuleetako akamanyiiro olwaleero mbu simanyi bikoze bitya era tukanfollowing nze sibayitangako kujja wano kunfollowinga mweyoleyole mugatibwa gatokomoka nga siko mbeegayiridde nnyo mweyoleyole mukwate ekkubo muddeyo gye mwava muddeyo gye mwava sirina gwe nali neegayiddeko kujja wano ku bwaguga yange kutuula kubwegeranga miwumbo gya bbi era nga bwe mubwegedde essaawa eno sirina gwe nali mpise naye nze nakola obuntu bulamu nenzija nembasembeza neŋŋamba bannange oba mwagadde okujja muterere bulungi nnyo mukalire entende kati ate mu abantu abeereeta mutandike okundeetako akamanyiro mukola kyewa omusiyazi mutambule mugende pack up your bags and leave mujja mumanyira olw'okubanga munfudde first of all mbadde nyina category gye njagala munzijemu okuva n'olwaleero mukitegedde category gye njagala munzijemu yeeno temulowooza nti nze Kayima ekyandeeta ku social media oba ekyandeeta ku internet ku social media platforms zonna ze mundabyeko nti najja kunoonya ssente ate temubeera wano ne mutuula nga bamutudde ne musitamya obutama bwammwe ne mulowooza nti nze ekyandeeta ku social media nti nnyina kye mbaagalamu nti ssente simanyi era following gye mugenda okumpa egenda kundeetera ssente nnyingi nnyo era bikoze bitya tekibeerangawo era ssente sizifunangako okuva wano olw'okubanga muzze oli bwanyiga following button abanga mpadde obulamu bw'oku nsi nkwegayiridde nnyo kwata ekkubo oddeyo gye wava ndabe bwe nasiiba enjala tambula oddeyo gye wava ndabe bwe nasiiba enjala ate njagala olunaku olwaleero okujja omanyi bannayuganda mulina ekizibu kimu ekisookera ddala mulina akamanyiiro ekyokubiri omuntu bw'asirika mumuyita musiru ekyokusatu mulowooza mwe bantu abakyasinze okubeera abatuukirivu ku nsi ya Mukama okitegeera ekyokuna mulowooza mwe bantu abakyasinze obugezi mwe mwagendako mu ggulu ne mulaba eggulu bwe lifaanana mwe mwagendako mu geyena ne mulaba geyena bwefaanana mwe mumanyi ekibi ekinene mwe mumanyi ekibi ekitono mwe mumanyi ekibi ekisaamusaamu mwe mumanyi buli kafankunaali yenna mwe mumumanyi naye njagala bategeeza olwaleero era nga sikirumyemu era olwaleero mukiteeke mu likodi nti mu bantu abakyasinze obutumbaavu mwe mukyasinze obutumbaavu mugenda kunyiga mugenda kukolima mugenda kola each and everything but the fact remains mwe mukyasinze obutumbaavu temulina kye mumanyi ate nga mwefuula abagezi ennyo okitegeera mwe balamuzi ab'okuntiko mwe bannayuganda namwe abakanudde amaaso essaawa eno abatudde ne mubwegeera obulungi ennyo bwe muti okitegeera nti nze ndi musiyazi mukitegeera abamu bagambye era bwe kanajje Kampala tugenda kakumako ebipiira tukooche era bwe kanaakola katya tugenda kakola bwe tutine bwe tuti era mbu era tukaboycotting tukwate gundi tukajjeko following I dare you to take back that following ndabe Kayima bwe natule England wano neŋŋaana okulya emmere neŋŋaana okwebaka bulangiti negaana okuntuuka engoye z'ennyambala ne zigaana okuntuuka oba omumiro ne gubabuka nga sikyasobola kuteeka mmere mu kamwa
I dare you. Atembe gayiridde nnyo njagala okuva kati nga nyina 0 following. Ndabe bwesiddemu kusamuka. And I need you to start now. I need you to start now. Temulowooza nti nze Kayima ndi buno bubuloga bwammwe obunonye following gye mubuwa nga kwe bugenda okujja kikomalo kye bugenda okulya. Ate njagala bategeeza nti nze ekintu kye nali noonya ku social media kuno nakifuna dda. Mukiwulidde? Nakifuna dda. Kyova olaba nti nze Kayima mbadde nabeesonyiwa ne mbaviirako ddala. Ate temulowooza nti be nali mbanoonyako bingi. A 15 minutes fame was enough for me. Period. Period. Era njagala mwenna abadde bajja mubajjula amabajjo g'emimwa because bitya start right now. Following gitwale mugitwale mugijjewo mugitwale esigale ku 0 following. Ate njagala bategeeza okuva n'olwaleero nze abantu bokka be negomba okungobererano ku social media bokka, and it's going to be official right now. Bokka be negomba okungoberera ku social media. Asookera ddala Lighton Namubiro gwe njagala asigaleko yekka kubanga ate yagenda sigalako. Mwagala temwagala ne bwe munaapama obugatto bwa pinki oba obwa bbulu oyo ye gwe njagala asigalewo. Owokubiri Priscilla Kalibala gwe njagala yekka asigaleko. Owokusatu Sarah Joy okuva mu USA. Ate njagala kubulira gwe Sarah Joy essaawa yonna nina nkusalako mwana wa maama oyo. Owokuna Juli Mutesaasira pozi mwagambye we tuli ebisiyaga. Yes bwe tubirya. Owokuna. Owokutaano Mutima 5 star. Mutima onansonyiwa twafuna embiranye mu kusooka okitegeera naye omanyi mubeeramu abantu nga balowooza nti nno ye okujja mu bulamu obwo olina kuleeta chaos oba olina creating ansasagge naye ate yatuuka n'alabira ddala nti nze omutima gwange ate bwe gutyo si bwe guli. I invite each and every person n'abatagwana nga mwe ne baleeta mu bulamu bwange naye nagenda okukizuula nga ye just anoonya his way to me. So oyo bantu aba mbabamenyedde. Abasigadde mwenna mufuuse obutama bubalinga obutako bwa ddole muddeyo gye mwava. Aba benjagala ku peji yange ne yabwaguga nkiddamu. Aba benjagala abasigadde mwenna mukwate following ejo mulowooza nti ne following gye mwampa mbuye emmere kwendya kwe kuli obuliri kwensula kwe kuli bikoze bitya ndabe bwe naasula enjala ndabye bwe naabulwa a roof over my head wano mu England. Mulinga bbi mutambule mugende tulabe kale bwe naafa. Omanyi mumanyiira nnyo bannayuganda mulina akamanyiiro k'amaanyi nnyo okitegeera. All this time around have been minding my goddamn business. Ate njagala ekigambo kino kigende eri bubuloga mwenna mwobulya ku social media okitegeera. Obulya ku social media mwenna
nga sitaliza mwenna ekisookera ddala njagala bagamba nze Kayima siwuzuuma nga bwe muwuzuuma siwumpuguma kyekisookera ddala nze njagala waveeyo kabuloga kamukokka kajje kaŋŋambe nti ne bwe nnali e Kampala oba nga ndiyo nena gye nnali nde Saudi Arabia ndi luddawa ke najja nenkubira essimu nekagamba nti ssebo njagala kuzijjako interview njagala oveeyo kyogere nga ne bwino muyina mwe mujja mumpamira mwe mwajjanga mumpamira mungaziza amatafali mugakombakombamu era munnange tubadde tukusaba munnango je tukujjeko interview because of nali mbanonyezaako nze Kayima in fact mwenna abatudde wano singa mubadde abammanyi obulungi n'abammanyi ze sikomba bantu matafali ate seegoda kuba wano tewali bigodo negoda ekintu ekyo kigodo kyokka sirina muntu gwe nali nvuddeyo and I'm not going to apologize for anything wabula olwaleero njagala balaga nsi bwetambula n'obulamu bwange bwe butambula n'okubalaga nti ze siina gwe neegoda kuba temuli bigodo mwenna ate temwerabidde nti nabagambye nti omuku omu unfollow following a page yange muva ku page yange mutambula mugende ekisookera ddala twali yantuma giggulawo mukiwulidde anti munanuula ennaanu ku mannyo mugenda monja samira mbwera tugenda kujjako following ere Kayima nemo okugenda mu toyo okupama olw'okubanga aka following mukatutte mulinga emiwumbo jabbi mpata kunyaze kutya bisumi nti amaziga twala abantu mwenna bano ababalowooza santi nno omuntu wabeera ne following obulamu buba buweddeyo bwobo bubuloga bwammwe obuunye enkwawa n'amanyuma okitegeera mukwano I'm not in that league mweke nyini mwe mwajjanga mumpunyawunya matako essaawa eno nga mwe bantu mwe nyini abava ene mutandika okwasama kubanga mukimanyi obanga toyogedde ku Kayima mbadde nabeesonyiwa mbwa mmwe mwenna I'm talking about dogs the dogs here watching yes nkyogedde afaafe awulira nga kimukoze bubi nnyo genda weekwate weetekemu omuguwa weetugofe era tukajjeko following because mujijjewo tulabe bwe naafa bwe mbanga nalinkeddeko ku makyana empita omuntu wano nti jangu following sirina mwe mwajja mumpuguma mulinga enswera ku bbi mwe mwajja mumpuguma I'm blessed. I'm such a blessed human being. And nobody's going to take away that. Oh, wa mukisa sigala wa mukisa. Nebwenzira buzzi mu buliri bwange n'entuula. Oba ne nebaka nze omukisa ogwange gunsanga buli wendi. Mwabalamuzi ba kuno. Balamu ba Yesu Kristu, ba best friend wa ba Yesu Kristu, abakola batya nze Kayima nalinkeddeko ku macha nenzija neŋŋamba oba njagala omuntu aveeyo nga mwana wa bulenzi munnange ajagame nti Kayima yali akeddeko ku macha nasaba akaboozi ak'ekikulu mubonna bensaba akaboozi ak'ekikulu nga nsaba mmwe abajja bayasama ennaku zino abateekawo bwino mwenna njagala omuntu aveeyo essaawa eno ajja yasame nti Kayima bikoze bitya mubonna bembeera nsaba akaboozi nga nvaayo munja samira ggwe nga nkanoonya mu mmwe anti mwagala kusiiwuuka mpisa leero kansiiwuuka empisa
Nawali ku TikTok mwenna mugende mujebu following bwamwe mukiwulidde anti mulowooza okugira okumpa following obulamu buwedde njagala mugende ku TikTok wano ku Facebook mujebu following bwamwe kubanga nkimanyi atenze filtering following yoko Instagram manyi wano mwena watudde bwegedde ng'emiwumbo gyabbi ku Instagram tewali angoberera era nayo bw'obanga wangoberera by mistake genda ogijeyo genda ku TikTok ojeyo following yo gitwale ndabe bwe nabulwa otulo genda ku wano ku bwaguuga mugijeyo nabagambye njagalako abantu aba 5 bokka benjagalako bokka 5 Lightoni na mubiru Priscilla Kalibala, Julie Mutesa Sira, Sarah Joy ali mu America, ne Mutima, ategwa Mutima wegendereze nnyo, kubanga ndowooza myezi ng'ena, ogenda kubeera mu America oba mu Europe. Nkubulidde. It is snowing outside, but it is very hot inside. Okay? Mutandike era okulamula mulamule mumanyira munkomba matafali mukola waliwo gwe nayita waliwo gwe nayita I will always no I'm a bitch, right? Let me unleash the bitch in me. Bamanga munonya abokumanyira. Abokumanyira mubamanyize temumanyiranga. No, temumanyiranga. Sirina gwe nayita. Mwansanga wano. Ngambologa byange. Ngantokomaka mugambo gwange. Abajja n'ennyinde nsowolokofu. Ne muyingira wano ku bwaguuga ne musinikanya amanyo ne munyumirwa ne zigazwa nzibanga filimbi z'Abayudaaya mukitegeera kaakati mukwate kubonga bwe mwajja mutambule mugende ate era mbalayirira mwena batekako comment esawe I don't have time for that shit. Trust me when I say Nyino babulira comment gundi point eriwo nti mbegayiridde nnyo mwenna sina gwe nayita mukwate kubo mujeje mwava mujeyo mugende ku TikTok mu following mu bujeyo mu butwale anti kwendya kwensula okitegeera so get on subscribe simanyi follow me because ebita mwayi mushide kwa chiva mukamwa kange. That's how stupid you are. Very very stupid people. Kubanga mulowooza olw'okubanga sirina gwe nayita nga bwe mwajja mugende tulabe bwe naafa kati kyekinjawula n'abo abantu be mulowooza nti nno kuba wano ndabye nnyo abantu bangi okumanya you're such I don't know how to term you okitegeera kubanga wano ndabye abantu bangi nnyo balina following ya miliyoni namba ne bagenda ne bategeka ebivulu ne bafuna namungi w'abantu 5. That's how useless you are, social media people. Very useless. Very very useless. Very, 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 very useless. That's how useless you are. Era njagala babulira mwena baloza mune following mu abantu bubatu very poor people. Very, very poor. Era bona abasiba anti babakola chovala anti bagenda kakati luli bagenda de bagamba mbo abanonye mere ya lero ate ne banakola YouTube video bagenda kujja mu sente meka bagenda kujjayo ekinene nnyo omwezi YouTube eyinza okuba wa yemitwalo ng'esatu n'ekitundu eze Ugandan shillings 35,000 okitegeera baka deportees they come up with stories
And then they go around looking for random pictures on the internet, looking for random pictures on Google and everything, and then they come up with stories. Baka deportinze. And then you ask, what is the reason you're giving Rach Kayima bamu deportinze? Ngabatunulangaz. Ngabatunulanga byakubiddwamu enkuba. Now, because, but I personally, Nasirika, Nagama Ntibambi, that's how they survive. But if they create such gundi, Parachitaleza wano, Nezija neziksagambe, Zomanyiza nyine chizibu chimu. And that is the blessing. The blessing I don't need from you right now. Nyine chizibu chimu. You will either love me to the extreme. You will either love me to the extreme, which I don't need right now from you. All hate me to the extreme. Atana tuberawona bana abantu. Huwa abakwegomba nayenga choli chibaluma. Ochitegera. Chibaluma nayenga bakwegomba bagala oberenga Kayima. Nayenga choli chibaluma. Ochitegera. Chinga kati abantu abavaye ne banvuma nti no Kayima era kasiyazi era bwe tunakakwata ke Kampala tugenda kocho muliro bonna bakunkuma balinga amazi kakati njagala kubuuza okwate olwokubanga Kayima musiyazi omukumeko omuliro olwo munnange gwe ow'ekitalo w'ebbeeyi olekerawo okuunyakamwa Bwana jawano ku internet ntiko okwasama era banange notunulira akavubuka ako akavuze nabagamba dda akavubuka kasiyazi mukwano nolekerya okunya kabole era akavubuka wetunakakwata ke Kampala because of it nolekera omuze gw'obwenzi gwoberako kuba nawulidde n'abenzi batandise dde okubulira abasiyazi waliwo luno olukazi Mbusimanyina lugundi lugundi mbulweita luchala wa pastomu mu kibuga Kampala obubbi w'abantu on the religious hypocrites of the highest order okitegera lugundi lukazi lw'olusumba wane e Kampala oli mwenzi ku mwenzi kw'otudde. Second thing, olichi baba sajja. Kati njagala okulaba obwongo bwammwe butambulira. Okitegeera. Kubanga mulowooza nti omuntu bw'avaayo n'agamba ne mumujwe oyo musiyazi. Kyekibi ekikyasinza obubi ku nsi ya Mukama. Kyekibi ekisasinza obubi ku nsi ya Mukama. Mwerabidde abenzi, mwerabidde bakibba basajja, mwerabidde abalogo, abadda ku baana bammwe ne babaloga ne basire wala ne babanga ebipemepeme. Okitegeera, ne mwerabira abakwasi b'abaana, ne mwerabira abasajja be mulekera abaana bammwe, simanyi ba step daddy n'abasajja be muzaddemu abaana, ne batandika okutoga abaana bammwe. Okitegeera, ebyo byonna bennakati temukyabiraba. Ne atajjukira abantu nganze be mwakeera ku macha ne musimbako era kagwana kufa kagwana kikolimo kagwana ebibi byonna byonna ebyokunsi sibakwatiranga ku baana bammwe sibakwanangako sikeerangako ku macha ne munsanga ngabankutte nti yazze ku baana b'abandi n'abakola bwati ne bwati obusajja bwammwe bakyala bammwe abalogo and everything bonna babikola abo temuboogerako tukimanyi bulungi nnyo kirabwa n'ayonka oyo akagundi ababbi b'abasajja bakuno osanze omusajja ali makage n'omukyala we bazadde abaana on top of that bazadde abaana into holy matrimony
omukyala n'omwami abaana abazadde nga bakubiddwa empeta bakubye ebiragaano mu kkanisa ovudde eri okutta omusajja w'abandi omubbye ensi yonna yonna ng'ekiraba bye bino ebintu basirumwe bye mutasobola kuconcentratingako era mubibuusa amaaso ne mubiraba muno tebikola ki tebigwana kwogera wakati bikola okutta abaana obaloze oloze musajja wa munno okitegeera obakutte omusajja omukyayiza abaana kumanya bannange tuli mbodooli zennyini tuli nkodomali kibba basajja n'ayimirira ne mu church ku katuuti n'abuulira mukimanyi bulu ex mukyakaze ex bidongo mu luzungu oyinza omuyita ex slut ekitege n'ayimirira olw'okubanga ayagala okubika ekibi kye olw'okubanga ayagala okulaga ebintu nti abantu n'ensi nti ye ekibi kye kitono nnyo okitegeera nadda ku Juli Muteesaasira n'amuvuma obusiyazi oyo musiyazi era musiru nnyo nsaasira nnyine yakera ku makya n'akuzaala Juli Muteesaasira gw'oliko gw'ovuma ayina abaana be abalungi bwe mba nga mbaze bulungi bali basatu yabazaala into holy matrimony tayina mwana gwazadde ebbali tabbanga ku musajja wa munne okitegeera tabbanga ku musajja wa muntu tazaalanko baana bbali abazadde mu bufumbo bwe gwe kibba basajja omwenzi namige omukobi wa bbaala namba emu okitegeera n'ogenda n'obba omusajja wa munno n'omaliriza okumubba n'omukyaya abaana be lyoddogo nno n'omukyaya abaana be okitegeera n'omulesaawo amaka ge where do you get the audacity of okuyimirira ku katuuti n'otandika okubuulira enjiri ku mukazi omusiyazi omusiru ennyo atalina magezi era aswaza nnyina akola atya where do you get the audacity bwe busiru bwammwe nammwe ne mutuula wano ne mutandika okunyampa era wannanga ayogedde era bikoze bitya muli basiru nnyo very stupid go ahead and follow me simanyi lwaki mukyalina wano go ahead and unfollow me ate mbeegayiridde nnyo buli anyiga unfollow nyamba onyige ne block mwenna mutambule mugende naye bwe nnaagaana okulya emmere obusiru obubajjudde very stupid people era essaawa eno abasinga bali aba era bannange sitaani ayina ettima kale kabibe tulabe bwe nnaafa you are very stupid people kubanga njagala babulirayo ekintu kimu mikwano nze okujja wano siina gwe nayita ate n'ekirala nze njagala babuulira era nnyongera okubajjukiza nti nno siringa abo abajja wano ku intaneti okufuna emmere ya leero never abadde ne batandika okumwe mwentukirako agatalaba kana akalina n'envi mu matoffaali akeeyiya bweyiza kudda kutema ku bantu bigambo beyiya kudda okutandika kwasamira abantu buli kiseera konna kayina envi akasajja akakuze bakagambe kutandika kudda mu bantu kubagamba manyi bagala nnyo sympathy kutandika ku bantu nga bagamba ogundi obunege bwako bwakala tebukyazaala baana akasajja ako lwe mulikeerako macanga kafudde lwe mujja okutegeera abaana bekazadde ku Kampala kuno bekatalabirira sympathy kanoonya sympathy katandise n'ogenda mu bapasita katandise okuwoloma ebuntu obutini nnyo bano abantu ababa followinga tebalina mulamwa
Atenjagala babulira because very many people are mistaken here. Is the one ku social media sikola chikumi necho. Atenga nandi badenzi bajamu. But I'm not interested. Nina jenzi just sente zange. Ate jenzi just sente zange teziba kwatako. Muchitegedde. Ask around. Go ahead and ask around. Nze Kayima sikeranga ko mundabe abantu banji nnyo mujja munkomba komba matafali. Munsinikira ka amanyo. Banenge Kayima era tubale twagala otutere nyimba zaffe ku gundi ku page yo. Era Kayima tubale tukusaba bwobogenze ku TikTok otukolere challenge yolimba range ngenda kuwa sente mbwezi niwe. Mwali mundabe ko ngakola challenge yo muntu yolimba ro muntu ku TikTok. Obanga aposinze gundi business yo mutu ku Facebook. Mbolo kubanga nonya sente ze Kayima. Atera buli posting nga cha muntu mulala is either a close friend obanga mukwatiddwe ekisa nga munaku nnyo ne kukwatibwa ekisa. Nzo kubagulirawo page eno bokugulawo saje bagulirawo okwegulirawo page yange eno atenga siina gwempise temulowooza nti nali njagala kola business kakati njagala lunako lwalero omuko mumwe jeko mutambule mugende nebwe nagaana okulya. Go ahead and follow. Temwerabira okunyiga block button. Njagala kabantu batano wenna bamenyedde olwasoose boka Sarah Joy Bakanasa Lighton Namubiru, Priscilla Kalibara, Mutima 5 star, Julie Mutesa Siraboka, Benjagala wano, Boka. Afafe. Mwena basigade go to hell. Ndewe nagano okulia. Anti mulowooza nti okumpa bu following bwamwe mwampa nnyo. Nze nakuma empisa obwedda n'obwedda. I try to respect everyone. Okitegeera. But if you cannot respect me, don't expect me to respect you. Era njagala bategeza mwenna mulinga emiwumbo gya B. Ayagala ogenda okwetuga, ayagala okwogera ABCD, agenda ayogere ABCD. Ndebwe naafa. Hey mama. I just have to dry myself because I want to enjoy that. Do you want a towel or something? Yeah. Oh, okay, cool. It's right there. Don't come in the camera, okay? Okay. Yeah. I'm not going to say hello. No, you don't have to. They don't deserve it. Okay? Yeah, they don't deserve it, really. Okay. Trust me when I say. Okay. You want to dry? Do you want to dry your fingers or something? Just let me do it. Just a little bit. It's all right. I'll do it for you. You deserve it, Mama. Okay. Give me a kiss. It isn't even... Is that okay? That's all right. Come on, don't exaggerate it. I know you want to come in my camera. Don't even think about it, I'm Mama. not going in your camera. Okay, great. Okay. Okay, bye. Bye-bye. Can you close the door for me, please? Yeah, let me do I'm still, no. What is that? I know you don't need that. I want my ball. Oh, okay. I want my ball. Can you just close the door behind you, please? Yeah. I'm trying. I'm just talking to my. Fans? Who? Fans? No, not fans. Not at all. Not fans. Okay. Love you. Bye. 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 Bo fans. Fans zibich. Fani mwe mpujjange mpewe mpisemu. Amanyiro kama mugende mukatwali walala. Amanyira abakomba matafali. Nzi sikomba bantu matafali. Pata kunyazi kutebisubi nchamazi katwala bantu. Sina gwe komba matafali nzi. I'm the only person who is urging everyone. I'm the only person who is crying out loud for everyone to unfollow me. Unfollow me right now. Block when you're leaving. Block me when you're leaving. Period. Nera bonna bachatuzizza emitwe gy'engalabi. Temuli yadde obuugi obujjudde.
mwe ba best friend ba Katonda. Mwe ba kizibwebe, mwe ba kizibwe mpozi ye cousin, mwe baganda ba Yesu Kristu bikoze bitya abajajinzi ba kuno. Ate njagala mugende musome Matthew chapter 7 verse 1 to 5 ne Matthew chapter 7 verse 3. Weshitegeera mwe abajajinzi. Go and read that. Weshitegeera Yesu Kristu aina abatume be yatuma bajje wano ku nsi ba creating a page ngeri manyaga Jesus Christ. Weshitegeera oba ne wa creating a pages nyingi nyeze dini mwenna temusobola genda ku following pages ezo muli wano mutudde ate mwenze gwe muyito musiyazi munonya ki wano. Weshitegeera mutambule mugende mugobere Yesu Kristo. Neera mwenna mutudana mulinga emiwumbo gya bikunze ku Kayima kwe muli. Oba secho mugende mugende mugoberere gundi wamwe. Ono mukyala wa pastor wamwe. Eyebakane ba DJ eyetundiranga ku kasino. Neyebakane ba DJ bonna abo ku kasino. Essaawa eno nga yavayo n'akikinala n'atuuza obutama. Okitegeera n'atandika okulangira ensinga bwe bali abasiyazi. Oli musiru nnyo oli musiyazi. Era simanyi nsaasira nnyo ke yakenda ku makya n'akuzaala. Mugende mu following abo. Anti awe mwagala aboogera ku bisiyaga. Ne mwerabira n'ebibi bye bakoze. Okumanya muli basero nnyo. Muli wano mwenna musiba munsinikirako amannyo. Nze atakeerangako ku makya nemba siyagira abaana bammwe. Nze atakeerangako ku makya nensaba abaana bammwe kaboozi. Nze atakeerangako ku makya nenkola ntya ne mutandika okummanyira nga babba bammwe basiiba bagaba amataffaali east west north central south. Lwabutabagamba kuba bamanyi babadiringa nabo. Babba bammwe basiba bagaba amataffaali east west north south center bagaba amataffaali. Muli kunza atagendangako kusaba babba mmwe. Muli kunza atagendangako mu buvubuko bujja mumpunyira kwana embalakaso mujja mundirako ennaanu. Mujja munsinikirako agannyo mwasama mulinga nti bikoze bitya. Nze atajjangako kubasaba kaboozi ka kintu kikulu. Nze atajjangako kubagamba nti owange ngwi oba ngwi muli wano zego mwasamira mulinga emiwumbo gyabbi temuddangamu okummanyira nze. Mugende munenye basajja bammwe. Muri wano mubeerawo ne mugeregeza ne mugiramu ne mukola mutya ne mwogera era kabeera kagwana kikolimo kagwana kufa kakola katya bubabwa mmwe buli eyo buchunya abaana babandi. Nyosanga empala kitalezo obukazi wano nazo zitudde ziri mu kummanyira bansinikirako amannyo ngwe ku bulogo kwe mutudde temuva no makanisa. Nemba mutuse ku makanisa mutuula maaso. Okitegeera ku bulogo kwe mutudde ate. Don't even allow me to go there. Don't even allow me to go there. Because even if I go there, you're going to do nothing. Okujjako ngere enkola yammwe weebeera okwasama. Don't even allow me to go there. Okuva mwatandika wano okwasama ABCD ne munjogerako kino ne mwogera ki ne mukola mutya era bananga akasiyazi era bikoze bitya. Nze atakwatanga ku baana bammwe oba atajjanga okubasaba kaboozi. Okitegeera. Right now, my inbox okumanya you people are very stupid and your stupidity is of the highest order. Okitegeera mwemwe nyini ne mujjanga mu box yange okujijjuza oba okubanga mutegedde nti Kayima agaba ebibala by'ennyuma. Okitegeera temuva mu box yange munsaba kinyuma. Oh yes you do. Oh yes you do. You do. Singa nange nali mwasa munga mmwe
atayina magezi nenzija buli kimu nga nkiteeka wano lwakuba nti era nandibadde era sibite kuba na wano bembiwa tebabigwana mwenna muli basiru temulina magezi. You're very stupid people. Anti mwagala kusiwuuka mpisa. Nze nsiwuukira ddala empisa. I can be on the best of my behaviors and I can be at my worst. Mulekera okwefuula ba hypocrite. Mulekera okumanyiira abantu. Nze Kayima siri Kim Love Black. Gwamuddeko ne mususa ne mumumanyira n'asirika because that is his beauty, and by the way that is very very good. I love that. Okitegeera kubanga ye yabazuula nti muli basiru. Naye nze ndiwo kubatereeza. Temunsuubira nti ngenda kubeera oyo agenda okujja natandika okumanyi mutandika okumususa asirike. I'm not that category. Nze nja bateeka mu line ate paka. Naye ate si wano. Kubanga wano mbagobyewo mutambule mugende bwe munaalemerawo I'm going to shut down the page. Bwaguga yange njitwale. Kubanga olwaleero mbasaba kintu kimu mbegayiridde nnyo. I'm on my knees. Mbegayiridde nnyo from the bottom of my heart. Mbegayiridde buli alyanyize follow. Jitwale. Ate bw'obanga ogenda nyigane block button otambula ogende njagalako abantu batano be nabagambye. Ate nabo bennyini nsobola okwekyusa nensigaza 0. Mbegayiridde nnyo ekyo kye mba munkolera kyokka ndaye bwe naafa mulinga bbi. Nze nga nabagambye Twitter handle yange entuufu because it's not even in my names. It has 3 million followers. My Twitter handle has 3 million followers, and it's not in the names of Arthur Kayima. It's not. Mujja kwekwata mbyenda. That's how bad I don't need you. That's how bad I don't need you. And I had to hide that from you. Kubamba mani. Temulina magezi. You don't have brain. Temulina magezi. You wanted the bitch, right? He's the bitch. Abikola kanoonya mpapula. Empapula zikafukidde empapula. Brainless. Brainless. The day you will know my Twitter handle, mujja kumanya how much I don't need you. Hey, Mama nyabo. Unfollow me. It would be the greatest pleasure of them all. Okuzukuka kumacha nga Agudde eno eina 0 following. Mugende mu following bino bigundi ebitunulanga egundi. Obubizo obuberege. Bikalvini Kayanja. Mugende mu following ebyo. Okitegeera kubanga munnange bebe bache byogedde ku bantu tebibaawo mugende mu following oyo kasasiro kubanga ebyo byo kuno kwebirya ku social media bwe kibate kiza kwasamira abantu ku social media tekisobola kufuna ba customer bekitwala mu budde Saudi ne Dubai Bahrain bikoze bitya Bamubanga mwagala okufollowinga mugende mu followinga kana kaina you know there are certain names that I don't even want to
to pass through my mouth. Buno bwichuli. Akakaze. Kona bakatudde Dubai ne kamegerera ne kasamirira ne kalabensi naina akasajja akaliko egundi ebuswidi mpozi bakatika butisse kebatiko okuva obuswidi ne kayasamirira te kakagenze Dubai kagenze bikoze bitaka nakasamiridde konna kagenze kawunyo obunego bwe kagamba mbu wakala tenga te wakala kasajja nga kazaala kukulaba azaala kanonya sympathy mu bantu kubanga bwagala okunonya sente mu YouTube bwagala okunonya sente mu gundi kakunkumudde mu baana be Kampala obwano okumanya muli basiru nnyo kabakunkumuddemu obwana tekasaana bulabirira bwe kajja n'olwokumanya kati responsibility nga katandika okugamba nga bwe katazaala baana Bangladesh. I can be the best person ever. I can be the best human being ever. And I can be the worst. Anti mwanjajinze dda. Mujja kunjajinga nnyo. Mujja kunjajinga nnyo. Sina chembagaza. Go ahead. I beg you. Mwabaloza nti bu following bwamwe bwampa. Mwakola chamanyi nnyo. Go ahead and take it away and follow. Don't forget to block at the end. Cause sina budde ugenda kuberanga, I go ahead and, delete each and everybody. Go ahead. Kuba sina gwe naleta, mwe mwereta. Mwajja musunso obutama. Mugende. Unfollow. Don't forget to block. Ndewe nalemu okulya emmere. Ndewe nalemu okugira. Okufuna we nebikawa ne England. Mundetako akamanyiro. Temundetako kamanyiro. Mundeke ndi ebisiyaga byange nga bwe mugamba nti bikoze bitya mundeke namwe mukole ebibanyumira naye mbeegayiridde nnyo muveewo mutambule mugende. I don't need you anymore. Bombo clat. Bwe nagenda e Kampala tulina wano abantu bangi nnyo okufuna obufunyi interview z'abantu bamala kusasula namungi wa nsimbi batera okubajjako interview. Kayima bwe nagenda e Kampala sijjukira kukikola ekyo. Bwe nagenda e Kampala mwamwe nnyini bubuloga bwakako busimanyi bikoze bitya mwe mwajja mumpunyawunya mu mataffaali era abasinga nabagobanga munyeera abasinga obungi mwenna nabasendesa lujjo timugende mugeregereze muli nakitegeera ne mugendanga mukunta omwe munyire enkwawo mwenna kitegeera ate bambi kubanga mwe mulya abamu nabasaasira kubanga kwe mulya mukitegeera nembayamba nembawa
mpoza ate n'abantu abali prestigious benalaba nti bakigwana nembawa interview mukitegeera ekintu ekyo. So nze ng'omuntu, nze nga Kayima, ebintu bye nali mbaagalako nabifuna dda. Era temulowooza nti nno muli wano olw'okubanga mugoberera Kayima mumukolera feva eyakabye ennyo. Temulina feva gye munkolera. Kye nali mbaagalako nakibajja mudda. Kati musitamye obutama bwammwe mu butwale. Ate era mugende mukolime akatulangidde. Era bannange kaliba kalaba kaki olw'okubanga ABCD. Yes! Mugende. Lwaye bwe naafa. Mukiwulidde? Anti mwamanyira babeegoda. Siriimu ate siribaamu. Mu babeegoda sijja kubaamu era siriimu. Ne munaaba mufa. Era mbadde mbeegayiridde nnyo. Buli alina kafalo genda okajjeyo. Patakunya zikutte ebisubi nti amaziga twala abantu. Manyi muyina akamanyiiro. Obwo bufolo bwammwe obw'okwegayirira mugende mu bali abalala ababeera babeegayirira. Ababaagaza ensimbi. N'ababaagaza bikoze bitya. Folo yammwe terina kyekyasobola kumpa. Nze mbabuulidde. Anti mwagala mazima. Mulowooza mmwe ab'ekitala abakyasinze nga bawadde. Mukiwulidde? Nga bawadde amazima. Mwagala amazima. Nagabawadde dda. Mama nyabo. Kubanga muzaawo mu bugundi mutandika okubuula ogamba simanyi tukani following tukoze bita. Njagala mugende mwenna mufeewo. Mugende. Muwandike rest in peace because bitya. Yes, let me rest in peace. Go away. Madina Dawn, I love you. Nawe simanyi oyagala nkwongereko ku bantu abatano benjagala basigaleko. Kale nawe nkwongeddeko ofuke wa mukaaga. Wamma. Afaafe. Nabagambe njagalako abantu batano bokka era benniize. Muveeko. Mwenna. Unfollow. Ndabe bwe naafa. Sijja kwerabira. Ne ku TikTok bw'oba oyinayo follow. Genda ogijeyo. Kitegeera? Naye njagalako batano. Batano. Ku Instagram eyo it's a bit tricky because I always filter the people who follow me and the ones I follow. So bw'obanga owulira nayo owulira wagendayo by mistake genda follow gijeyo. Kitegeera? Tukiwedde. Twitter, you've got no idea. Ninayo page yange nabagambe iriko abantu million ezo. Era lwe muli kigwamu mwembwa mmwe mujja simanyi. Eyo ne wenna bagambe era temuyinayo kubanga era waliyo luzungu. Ate mumanyi oluzungu, temumanyi luzungu. Now, let the game begin. Mugende mu unfollowing. Unfollow. Chenize. Mwenna abakanudde amaaso. Abaliko. Unfollow. Ni live ya nyinyi njagalako abantu batano bokka. 5 people. Ate Lighton Taliko. That I'm very, very sure because she's working. She's a busy woman. She doesn't have time for nonsense. And then Priscilla Kalibala is also at work. I'm pretty sure. No, she's at school. And so sigaza basatu mutima simanyi obakwali. Yes, Sarah Joy Bakanasa simanyi obakwali. Then ne Julie Mutesasira kubabo it's the time zone bali mu America simanyi obakwebali. Mpozi nono Madina Doni ye aliko kati ne kitegeeza nti bali we babanga
they're having busy schedules. Chiba kitegeeza nti no sigazzaako omuntu omu. That is Madina Doni. Madina Doni gwoba osigalako weka. Mwenna abasigadde mugende. Sikyagala kumanya. Go! Temumpita buno bubloga bwammwe. Obubagalako following bufunye ekikomanda ekyokulya. Sagala. Hi, sweetie. Hi, darling. Hi. You alright? Yeah, I'm alright. What's up? Nothing. Okay. You alright? Happy Women's Day. Thank you, darling. Yo. Happy Women's Day. Thank you, darling. Yeah. Ati no nazina embodoli zirinze ezigambye mbo Happy Women's Day. Mwaka nkomba matako. Anabo batudde babwegedde mbalinde mbuga Kayima tugambe Happy Women's Day. You don't deserve it. Happy Women's Day, darling. Give me a hug. Happy Women's Day. Happy Women's Day. I love you so much. Thank you for being such a great mother, a great friend, and everybody would. Oh my! I just couldn't wait it. Happy Women's Day. Thank you. Happy Women's Day. Abasigadde mwenna Women's Day gyensobola okubawa yeyo okujja okunkomba mu mataffaali. Afaafe. Si ye yensi gye mwagala. Yeyo gye mwagala. Njagibawa. Njagibawa ate mbeegayiridde nga njagala omulanga gwange muguteeke mu nkola. Go ahead. Unfollow. Temwerabira okublockinga. Naye bwe naafa. N'okwongera okubajjukiza guno omulanga gwammwe mwenna n'okwongera okubajjukiza ne TikTok mugende. Unfollow. Block. N'abali ku Instagram by mistake. Unfollow, block. Jillian JL, thank you very much for the stars. Now ensonyiwe baby. Now ensonyiwe. Sigala. Happy Women's Day bw'oba oli mukazi. Beefuula abamanyi ennyo Katonda. Nga kubiwe kwe mutudde. Kubibi kwe mutudde ku bulogo kwe mutudde. Mind you nze always mbeera ne Bible yange mbeera kumpi. Good News Bible mugiraba. Mbeera kumpi all the time. So temwefuula nti mwe musinga okumanya Katonda. Mujja kwogera ebisiyaga Kayima ebisiyaga bikoze bitya naye nze Katonda wange mumanyi. Kuba temulina kye mumanyi. You're less informed. Less informed. You have no idea about life. Less idea about life. And you will never know anything about life. Never. Less informed about life. And you will never know anything about life. Chovola obusajja bukyaba kuba nnyo kibooko. Kyemuva mulaba nti mwe abasajja. Obukazi bukyabaloga nnyo. Ne mutuuka ne muggwiramu ddala amagezi. Nabo ne bubeera wano obusajja bwasama. Mubeerawo ne mwasamira Kayima ni gwe mwasamira. Mugende mumanyire bali abalala.
Tetuli basiwu nze ndi musiwufu wampisa leero mukimanye. Bomba mubadde nga temukimanyi. Kumpisa nasiwuuka dda. Kati afaafe. Buntiisa ne following. Era tugenda kukujjako following. Mulinga B. Following kwendya. Sigiryanga kono yadde olwataano. Leero kankibagambye. Sigiryanga ko yadde. Ennusu n'egyo. Obutalina magezi. Ne buddamu kujajinga abantu. Ne bujajinga ono. Ne bujajinga oli. Era bikoze bitya. Bannange leero yo kino. Leero kino. Bwe bimala ebigenda mu bikuntale banyinyampa. Munyinyampireeyo. Bwe muba mulowooza nti muli bako. Ate nze nakubwa nnyo. Ekyo singa kati mukimanyi. Mubaakubwa nze nkwata ekisooka. Temulowooza nti mulina kye musobola okwogera mu nze kintegula emmeeme. Olaba mwatuuka kugamba nti bamudipotinze. Abasiru abatalina yadde omunywe gw'amagezi. Bamudipotinze nga nze ndi wali nenyinyapira mika gyange. Okitegeera nga ndi ku mika nyinyampa. Ate njagala okubategeeza ku ssaawa eno mundaba. Mundiko muli mwasamirira. Abali mu buzigo bwabwe abawunya enkwawa. Abamaze ennaku nga tebanaaba. Abameze omuzamu nkwawa bamaze wiiki simanyi myaka tebagumwa. Abayina ebituli mwandaweya. Abalina simanyi obuliki. Abayina ennaanu ku mannyo. They cannot even afford dent. Okitegeera abakola batya. Abawunya embalakaso. Abatamanyi kwekuuta. Bali kuno banja samira olw'okubanga bafunye buddata obw'ebitaali. Kati nze nno munnaye gwe muliko gwe mwasamira. Anti mwagambye nti Kayima bikoze bitya. Ngenda mu bbaala kwetega. Muyina okuyiga obulamu bwe butambula. Naye nga sinaba kwerabira, I need you to go and unfollow me. Go and unfollow, and subscribe, and block. Ebwe nafa. Go and unfollow. Okubanga kumwe mwena kulikandiisa. Mwe mundiisa. Kulikandiisa kuno kumwe. I don't think so. You cannot even afford. Mujja mundiirako obutogo. Hey! Temumanyi bulungi mmwe. Ate nno ne ku bulogo kwentudde mubadde temukimanyi. Siroze ne baloga. Nga nayagadde okuloga omu ku mmwe mwenna. Temusobola kuddamu kwebikka mmwe. Ndogo omu ku omu. Mwenna ne musiri wala ne mugwira ddali ddalu olwedde muli basiru. Very stupid people. Nabagamba mujja tegera ekyango by'amagye. Go and unfollow me. Unfollowing. Mubwango obw'ekitalo. Ekyo sigenda koma kibajjukiza. Unfollow me. Ate bw'obanga ogenda ne kanfoloko. Blockinga. Nga tokyandaba.
Muli wano mwena muli mpata kunyezi kutebisubi nti amaziga twala abantu mulowooza nti bwemuna unfollowinga nema okulya nema okulowooza nema okukola ntya because ebitya bwonna bubadde bubwegedde obusajja bulinda mbishi. I wish they are women happy women's day. Mwena obukyala butuuzizza obutama bwagala buwish. You don't deserve it. Olembanga mwagala okusinikira abantu amanyo musinikire ku balanze musinikira nkoma nnyo gammwe. Sina kyembeegu yaako era tekiribaawo olwera mukimanye. Ni mama akavubuka ke twayagala naye abatuma sibatumangako ali mbatumyeko. Ate lwakuba nti temutegeera my very first video kugikola nabagamba nti nze siina muntu n'omu gwe natuma kunjagala kuba siri bakitammwe nti nabakako okunjagala. Mwagala mpisa nsiiwuufu nsobola okuzibawa definitely. Mbalekedde internet bubuloga bwamwe obutalina mulamu obusiro obutalina magezi nabulekera internet nembugamba bannange nze mundeke neewummulire mala okwetetenkanya okitegeera nkole bye nnina okukola nkole ntya mbulekedde internet bwadde wano kutandika kunuuna nnaanu. Mwenna mubengedde ku gundi mulinga biku mazzi muveeyo mugende unfollow. Tulabe bwe naafa kamanyiira akabajjudde babagamye munze nnoonya genda kuba kivulu kujjuza weema mumpise ka miliyoni nti nno olw'okubanga mwagenda nemwe era apologize kubanga alina ekivulu kyagenda okukuba olunaku oluddako oba abeeguyako kugenda kujjuza kisaawe kuyimba babagamye mbuze nninga ye mwali mundabeko nga nzija mbeegayira nti banaye mujje mu kivulu kyange sirina. Mugende mumanyiire balinze temummanyiiranga. Bombo clad Bangladesh. Kati muyombere ddala muyombe. Leero mutegene ebigambo. Tulabe kale bwe nnaagaana okwebaka ekiro kya leero. Kandabe bwe nnaagaana okwebaka olw'okubanga ab'ekitalo baakuno temuli bakitalo nno nze mbabuulira. Yadde naaka unfollow jagalako 0. Tulabe bwe naafa. Bombo clat. Kale n'otunuulira, kale n'okola otya. Bannange n'otunuulira omuvubuka ng'oyo, n'otunuulira omuvubuka eyalungiwa n'agoggoka. Kaakati ate labayo ebintu byazzeemu. Era nga ku bulogo kwe mutudde, ku kukwata abaana kwe mutudde, mukubba abasajja mukwata kisooka, ne mubaloga ne basuzawo n'abaana baabwe.
Mubuteke obuyimojo obukaaba, muteke obuyimojo obulina obusungu, obunyize, obulina ennaku, mannange n'oyo agenze, era bikoze bitya mujja kuba bulungi. Hey! Mama nyabo. Buchanga mwepanka panka. Atete mwerabira nti nze muntu nze kanze kamenye record okubaga baku page yange mugende go mulinga B go away. I don't need you anymore. Unfollow. Don't forget to block. Mugenda kuteka obuyimojo obunyize, mugenda kutekawo bikoze bitya, ate ekisinga okunyumira nti mujja butekawo, mujja kwogera kasasiro yenna, enkya ngenda kuzukuka nga ndi mulamu. Hey! Mama nyabo. Anti mulowooza mwe mukyasinza okusiiwuuka empisa. Nze nsiwuukira ddala empisa. Era mukimanye. Obuteekawo bwonna. Okusiiwuuka obusiiwuusa empisa. Nkwata ekyo kisooka nno. N'abampadde ebirabo mwenna bwebali. Thank you very much. Era ndowooza mukiraba era ebirabo mbifunye naye sibisabye. Hey, a blessed one will always be a blessed one. Sibisabye. Kuba sigenda nga wumpuguma. Mbunoonya birabo. Tebakibalimba ng'ekyo. Mbuliddwa mmere yakulya. Muvanga ku mwavu omwavu atayagala kumanya yenze nno. Munsinikirako amanyo mulowooza nti bufollowing bwamwe bwe bugenda okundiisa emmere. Mujjayo mugende. Unfollow me. Unsubscribe. Simanya unsubscribe. Simanya do they even subscribe on Facebook? I don't know. I've got no idea and I don't wanna know. Kubanchi manyi mwenna abali wanti mwina mulamwa. Unfollow. I would rather stay with 5 people than being with such judgmental, less informed people like you. Unfollow. Unfollow right now. You will judge me till the end. Ate kisinga okunyumira. Mugenda kunjajinga, munjajinge mufe. Mugwewo nga wendi. When I'm still here. And you know why I'm still here? Is because I have people that see the best in me. Naye era abeefuula abakomentinga ebikoze bitya abakola batya bwe gali gatudde galinga emiwumbo gyabbi tegavaawo. Get the hell out of here. Go. Go. Get away. Get away. Unsubscribe, unfollow, and block. Go ahead. Mumanyira. Mugenda mumanyire bali. Mugenda mumanyire bali abalowooza nti follow yamwe gwe muka gwe bassa. Mukiwulidde. Bantu bakulu kwebuza amagezi. Omwabeeranga wano mu 1998 nga tewali internet mwalinga temussa mumanyira oba twalinga tetussa. Nze temumanyira temuddangamu n'okumanyira.
Jamu sinikira kaga amanyo gamu. Nigo musinikira amanyi. Nze Kayima? I don't think so. No. Not me. Okay? Ate muli ba mukisa mwe namwe nabeeremezza wano. Abeeremezza obengambye mugende mu unfollowing mu blocking n'oku blocking abeeremezza muli ba mukisa kubanga njagala okubategeeza kintu kimu kakati ate week ejja ngenda kuzimbya mimwa. Mujajingira ddala bulungi. Nganno mukyala be binene paka munatandika okumindinga business zamu mulinga bbi. Manyira nze zijje kakamanyiro kamwaka k'ekisiru. Abamanyi bamanyi bw'oba tomanyi go to hell. Okay? Go to hell. Go ahead and unfollow me right now. Unfollow. Mugenda musunda bontweza mwenga mu unfollow nga temwerabira okublockinga. Bogenda okubala bonna nga bajja bagira bakulegerako bajja bakumanyira ng'oyinza okugamba nti tebapamangako ku buliri. Tebapamangako ku buliri yadde okufuka ku buliri. Yadde okumera ebiguuna mu mutwe. Bajja bakumanyira. Ng'oyinza olowooza nti batuukirivu nnyo. Nze temummanyiira. Temuddangamu n'okummanyiira. Ngenda musinikire ku bali abalala amanyi. Nsobola okufuuka kyonna kye mwagala ekyeneena. Akyasinza okubeera n'amagezi ekyeneena ekikola kitya ate nga you cannot do anything about it. Era awo kunsinikira ago amannyo gammwe. I would rather stay with zero okusinga okubeera n'abantu abalowoozanga ennyuma w'eggunju. Mukiwulidde? Go ahead and follow me and block me. Mu kifo ky'okuddaana okutandika okuleekaana. Go ahead. Unfollow. After unfollowing, block me. Go ahead. Hey, of course, kati gwe fleck DJ ojakanula amaaso because okimanyi bulungi nnyo nti the only thing you need is the following, but I don't need that. So, please go ahead. Yes, please, yeah. Hey, bonna wano waliwo abantu bangi nnyo abatudde babwegedde ng'emiwumbo gyabbi banoonya following. Muginzigyeko mugibawe. Mbeegayiridde nnyo. It's okay. Kayima wandikoze benna n'otatuvuma. Nja kubavuma. Mukiwulidde? And I will never apologize for that. Thank you very much. I will never. Go ahead.
terrible, sad human beings, Bambi. Very sad human beings. It's okay. Okay? So, I don't have much time of spending with you. I don't have much time to waste with you guys. But my request is to go ku page yange eno and follow me. Kubanga mubadde nga mulowooza nti no Gundiam. Yes, the rise and fall. That's all right. I understand, and thank you very, very much for understanding that. So, mwena abadde balowooza nti no banange era bwe tunaakajjako following kagenda kufa kagenda kola batya mbeegayiridde nnyo era kigenda kumpa essanyu lingi nnyo era nkisabira Mukama Katonda wange. Come and follow me nga bwe mwajja muddeyo. Sadiq Lubega, thank you so much for my stars. God bless you. So mwena mugende and follow, and bobanga you have more time, block, and thank you very, very much. Okay, I will be very, very happy to see that in the morning. I would like to see 0 people following me tomorrow. Tulabe Buenafa. Thank you very much and have a good night.